kyova Allah agamba obeera nga tomanyi wala takfu ma laysa laka bihi by'otayinaako kumanya tobyogerako biveeko. Oluseeka waffe yasadde n'omu ku bakulembeze tali musiraamu naye abantu bayogedde, abavubuka ne boogera, soogera ku maseeka bayogedde, naye njagala twogere ku bavubuka abatayina kumanya. Abamu ne batandika n'okuvuma, naye tugamba baffe atali musiraamu okujja mu muzikiti n'asaala kikkirizibwa oba tekikkirizibwa? Okusoma sharia, okusoma eddiini, twetaaga okusooka okulaba nti nno kivaawa mu ddiini oba mu irimi. Ekisooka, mu biseera bya Nabbi waliwo abatali basiraamu abayingiranga omuzikiti nti weebali. Musajja Nabbi yamuleeta nga si musiraamu, namusibaawo n'abeerawo nnaku 3 ng'ali mu muzikiti nga si musiraamu. Niwabeerawo nti abaffe atali musiraamu, wa in ahadun min almushrikiina istajaaraka fa ajiru hatta yasma'a kalaama Allah. Omushiriku sina muntu ite mukristaayo oli nga agatta ku Allah, wabeera azze ng'alina kyakusabye, muleete omuwulirize ebigambo bya Allah, musomere Qur'an, awulire ku Qur'an. Ekitegeeza asobola okuyingira omuzikiti, ekitegeeza asobola okuwuliriza Qur'an. Ebibiina birina obujulizi era teryagaanye. Ekibuuzo ekiriwo, akkirizibwa atali musiraamu okuyingira mu layini esooka asaale? Tugamba kikkirizibwa olw'okuba abamanyi bagamba hali al-kuffaaru mukhatabuuna bifuruu'i sharia, nti abatali basiraamu abaffe Allah subhanahu wa ta'ala abeetaaza okubeera nti bakola emirimu ebya sharia naye nga furuu, amatabi, branches, ng'okusaala, okusiiba, okuwa zaka n'ebirala. Allah abeetaaza, oba olw'okuba nti si basiraamu Allah tabeetaaza ebyo byonna byonna. Baulama balinamu qawlu 2. Twetaaga okwekkaanya okumanya. Abamu bagamba obeera nga si musiraamu ate akola kyokusaala. Abamu ne bagamba nedda, mukhatabuuna bifuruu'i sharia, n'obeera nga si musiraamu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja mubonereza lwakukola ki? Lwabutasaala. Ne babuuza dalili mugijjawa, ne bagamba Allah agamba mu Qur'an, ma salakakum fi saqar. Abaffe ki ekibatadde mu jahannama? Bajja gamba qaalu lam naku min almusallin wa lam naku nut'imu almiskin. Twali tetulimu abo abasaala era abo abawa abantu emmere. Netufunamu nti nno obutasaala abeera nga si mukafiri Allah ajja kimubuuza. Eyo nga tuvuddeyo, abamanya jumhuru ulama basinga bagamba omuntu wabeera imaamu akirabi nga atali musiraamu abeere mukulembeze oba si mukulembeze, ng'engoye ze si nkyafu, najja okubeera nti ayagala okusaala, tewali buzibu ajja asaale. Oba olyawo omutima gye gujja kukola ki? Gujja kugonda awulirize ebigambo bya Allah bimukyuse adde mu busiraamu. Era tusanyuka nnyo atali musiraamu, si byakusaaga oba ki, ajje awulirize ku birungi bye tulina, asaaleko n'abasiraamu. Si byakuzannya, wabula tugamba obeera nga imaamu akirabye oba seeke yenna akirabye nti gundi wanaasaala naffe, oba olyawo Allah ojja kukyusa emitima. Kyetufunamu, twagala obusiraamu diini ya busaasizi. Obusiraamu bukoowoola, tebugoba. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayita ku musajja Omuyudaaya
ng'omwana omuyahudi agenda kufa najja nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba qul la ilaha illallah, gamba la ilaha illallah, ogenda kuyingira ejjana. Omusajja n'atunuulira taata we n'amugamba gondera abal qasim, gondera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'agamba la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Aisha tugamba nabbi yayingira ennyumba nga yenna atemagana nga musanyufu ddala, n'agamba alhamdulillah, nebaza Allah amutaasizza omuliro ku lwa nsonga yange. Tugamba tuli mu Uganda,